Kanyike mbadde ntambula ennaku zino naye ngoberera ebya parliament kubanga tulina emikutu mingi egitugatta ne parliament. Olutalo lwe tuli bumusirwa bulijjo kyo mulina okukimanya. Abasajja abafuga eggwanga lino tuyinza okulowooza oba nti bannansi baabalogaaloga. Kugamba bubeera olowoleza mu nsi y'abalogo oyinza okulowooza nti bannansi baabalogaaloga. N'abamu abantu bwe mwalowoozanga nti bategeera ogenda mwana wattu okumukoonako nga kiwule ng'ekiwedde emirimu. Ne bwe twali tulowooza nti baasoma balina direction gye bagenda okutwalamu eggwanga lyaffe, ogenda okubatunuulira nga tobaawula na bataasoma. N'olowooza nti tulina ba senior citizens naye ogenda okulira ebigambo ebibavaamu byonna basooka kulowoleza mu mbuto na buntuntu buli awo bukunkumuka bwe babawa ne babazanyirazanyira ku bwongo. Ensi yaabwe yonna neefuuka ekisisi n'ofulumako ebweru wa Uganda era ennyonyi eba yakukusuula wano n'olaba n'omanya nti ntuuse mu nsi eri failed etaliiko bannyini baayo. Kakati kino ekibadde mu palamenti ekisooka mulina okukimanya nti ababaka ba palamenti ab'opposition tebayimiriddewo nti babanja abantu b'opposition bokka. Nammwe abatalina bibiina bya bufuzi baawamba ne babaggalira eyo. Ate tetuwamba balamu bokka n'emirambo tugibabanja egyabo bwe mwatta. Leo tugyeta gwe ebiseera ebisinga mu bagenda bana abasajja ne babatetiisa boogerako bajja kutemula bajja kukuba amasasi bajja kutomera mu bakitalo nnyo bo ne famire zaabwe nga Mwami Museveni bwatuula ne bawala be ne batabani be ne bazzukulu be nabo ne beefuula nti basukulumu mu ggwanga n'abaana abantu ba Uganda basukulumu. These are Ugandans. Kati bwe mutusindika eri mu parliament era natunulidde Right Honorable Deputy Speaker Tayebwa, you failed the test. Fete tetuli wali mu katemba ngono omukyala gwe nalabye Prime Minister anyway Prime Minister by her standards she's supposed to be a Prime Minister of Uganda. Era abantu bajja ne babuza is that a Prime Minister yayogera ebibozibozi nga abantu babuzibwawo nga n'ensi zetwaliise nga Burundi ezo zetwaliise underdog nazo Prime Minister sobola kujja eri n'aleeta ebibozibozi mbu muli mu katemba nga abantu babuzibwawo. Kakati n'olwekyo olutalo lwe tuli mu sirwangu ate era terugenda kuba lwangu olw'okugusa ensonga zino kubanga bo bano abakulu bo balowooza nti bannansi obulamu bwabwe tebumatalinga. Bo balowooza nti bannansi bajja bakuumira mu makomera, mu kubakuumira mu kutemulwa, mu kubakuumira mu kubuzibwawo, nti waliwo ekiseera ekirina okutuuka nga bannansi abamu bo balina kubeera ku bunkenge. N'olwekyo mukulu Busuulwa Mwami Museveni oyavuwazizza abantu mu nsawo kuba kati buli bizinesi yonna ulirize ebigambo bya Mwami Museveni kubyokufuluma kwa mu parliament anti kyenkugamba he's in charge of security. He's in charge of security. Mwami Museveni yavuwazizza abantu mu nsawo naye togenda kutwavuwaza bwongo obwongo tukyabulina zino sente musobola ozitwala kuba kati almost eggwanga lyammwe buli kyetutunulako kyammwe n'ettaka lyaffe muli tutte lyammwe. Bizinesi zonna mu kibuga obugologosi bwe buzibaddukanyiza n'obugagga bw'eggwanga. The other time najja wano ne nkugamba nti America etandise okubakwatako nalabye batugobye ne mu kitongole kya Goa kibadde beegirawo mu America nega mukulu oyo ali mu Uganda si awangula okulonda nagenza okulaba batugobye ensi zitagenda kufuna. Netulaba obugagga bw'eggwanga nalabye wano bannansi bali mu bibozibozi. Omusajja yajja wano mu America n'akugamba nti golo lyali mu Uganda n'akugambirako just on ali Busia ali worth $13.9 trillion. Era lwe lutalo lw'obadde olaba luliwo wakati wa China ne America. Kati ono omukulu n'amutwala n'agamba mbu ayagala kumuwa China ne Russia. Omanyi gwe kye bayita $13.9 trillion worth gold. Era eyo byonna ebyalo bagenda babisengula. Kakati these are issues ezireetedde abantu emitima okwenyikala. Ng'ogyeko obulamu bw'abantu obugenda tewaliwo ekyali kiwandiikiddwa nti bano bwe mulaba abasajja mwe bwe mwasukkulumya mbu bakitalo nnyo okuba balwana mu ntalo nti mwe balina kubatemula ne batemula abaana bamwe bababuzeewo. Kati ennaku zino baggala n'amakubo ssebo Mugundi agenda kuyita wano ne baggala amakubo ssaawa mmeka baminisita baabwe babagulira sima emmoloka ez'obugombe. Ensi kijja wali olabyeko minisita ng'atambula n'obugombe naye wano babajoogammwe because you are sleeping. Lopo talina bugombe.
Nze bya lopu tombulira nze nkugambye nze kwe bugombe buba obugombe tebukkirizibwa atombulira lopu nze gwenteesaako nkugambe lopu minisita gagadi nze nkugamba omwaka Luttamaguzi Paulo sebo toyingirira kuteesa kwange sebo ojja kukireeta otemye koona wona kadi nzadde nze nkugamba nze mbadde nkugamba